Akati mukati nja kutwalayo akati okagaza ezo zembozi zange zennyini nja kutwalayo kinowera mukati tuyogere embozi awo bebogere embozi ezaddala tagenda kwesimbawo nakugambye dati seba tatasanga awantu namuti oyo wendi musanga so isima nawulire Sheikh Mekaje ate munnaye nkubuulira kifaluuku nga Menke tampandikirako email nkutidde oyina obukakafu isima nako abantu bali evidence tewagirabye bawali tebantadde ku line up egenda laba Menke tomanyi Uganda kati tebatukonsideringa isima mbalekeeyo kimanyi kasita oyita Bafalida noyita Balaki noyita bani ekitegeera Menke nga waliwo omusajja w'ekireve ekyeru bazalide tinku nebaga waliwo ow'ekireve ekyeruayimiridde mu invitation yo kati waliwo abamuleeta abamumanyi nange sibakola kinenge bannayuganda ndowooza bamuwa ku vidiyo zange Menke ng'agamba neetaaga isima alina obbaawo invitation bagipeereza by force era kati yenza abagenda naye nga Menke omumanyi gwe mbadde simumanyi waliwo sisita wange abeera yuke bamita Asha Mahmoud munaddiini nnyo kati eva aba asyalinga omusajja oyo namaze mulabo w'ekirevu Menke mubi abaana banga isima kati oyimiridde ekoni tonyumya mu luumu ya Menke ne ku airport simanye entambula ze yenze abali ku Menke yenze tugenda tali okuyingira mitwalo ada $10 kati gwe kakasaba ani abagenda obbaayo okitegera oyo mulaba Rihanna yamufollowinga juzi nga Menke tamanyi Rihanna naganze Rihanna mbadde simumanyi kati ate Simba ayagala nnyo Rihanna olwo empanze kati Simba tolina kyongamba Shiba yegomba Rihanna Shiba yegomba Rihanna nti ne ku birthday amuweereza obubaka wadde tamuddamu okitegeera kati ono ate ye Menke Rihanna agoberera ani Menke kati ate Menke yagaza okuba e Uganda ku safety mbere ne jjajja Ichuli ku Pearl of Africa gye tuli anti yiga okwekonnekitinga Faluku bantu bangi bakozeseza intaneti bubi nawemula neyewumula ebituli neyekuba tatu naddaawo najjamu amasaati navoola abantu abalala abakazi ne banaabira ku intaneti mu America ne babalabala $10 $5 nolowooza olwokoze eki omaze nedda wekonnekitinga wiki Ichuli Menke combination Menke alina power tuli ku Pearl of Africa okumanya natidde akuba bisaawo Falida Nakaziwe badde bamuleetedde invitation ye ng'ali proud ye yajewa akikubye nemuga Falida tuli connected Bruno Kete yasigadde ayagalayo ki anti kati Bruno Kete tugenda musingira mu mayinja atugezera Menke agenda izi Bruno Kete goyi ate li hotel lwakuba tuli mulamala nkotidde aliswawo muli amanyi ku byekisiibo yekka akatabo ka Messi Kigundu nkasomanga okasoma yes era ndi olwokuba siri mulungi mu kusoma nga bwe nyinyonyola kati ndi mu memorizinga kubanga bino byonna ebiri muno nino biza mu Luganda oluli simple omuntu abitegeere buki ndowooza twetaaga butwalako mu masomero abaana era buli mu masomero na gavumenti yabutadde mu masomero kubanga abantu abatica abamu ate omuntu wakola ekintu ekirungi bakirabanga kibi kati akatwala mu ssomero ate n'akafiisa buki bufiisa naye kati nze ndiwo okka-interpretinga era yeddango lwaki tebakateeka ku sirabasi wabangawo abantu nga bawandiika obutabo bakonfaminga bajje si muyingo bonna ba Ministry of Health ya confirming and get a problem eri mu masomero because tulina private and public schools kati bwe kiyitira mu public school bakubeza ate no owa private abayagala omubuulire wafunira okukasomesa
olwokuba bawulidde nti Kayanga Dangote ate abayagala omuweeyo kintu kidogo kumbe Yanga Dangote kyaliko kukyusa mindset y'Abannayuganda mu katabo kano okyusiza mindset kubanze ku myaka 58 bwe mba nkyusiza mindset ku katabo kano ate omwana owe-18 so okusinga okuvagana ne Mark Millar Manson Lawrence byakisibe tusomanga ku bana anti nkugambye nti kati ono Amisi Kigundu mwana muto waliwo abasomesa nga bakulu kyokka nga practice education takaminga nga apu na kintu bukya bwe kiti katolooza ataana akisomesa nga ye musomesa ngono businessman Rema ali Dubai Kenzo ayiga ekyokuyiga Kenzo wayisa bubi omukazi yes Kenzo wayisa bubi omukazi kati tukyayinza tunula ku nitiguti zaali mu kisenge twaliyo tutunula ku biri kuki ku surface Dr. Muza bwolaba omwana amaala tewetaaga gaba custody amaala ayagala nnyo Dr. Muza kubanga amaala yatulavolingako ddi ne taata we yes ate nga Kenzo ticket abanazo yes yadda mu kutulavolinga ba Miracle wadde nga subconscious yali emulowoozesa nti ali ku mulimu he needed to devote time okuteeka family ye mu mulimu ogwo atya nti Kenzo lw'olina show e Colombia America, Texas, Michigan, kube Uganda Rema jene n'amaale Dubai mwesange mu Abu Khalifa. Okay. Ekyo kyali kisoboka. Yali akisobola? Yes, but he never endured to do it. Kubanga yalowooza kasooke mpasuwinga ki? Kaliya. Ayinza oba teyakikola mu mutima mubi, but yakikola indirectly or directly because tulaba nti ne Dr. Muza doctor yaguze n'eddwaliro namulabye naye afisiza obudde n'aleka ne bafamily member si wabidde omutali bizi oyo Kenzo ali bizi okulongoosa omutwe kusinga okukuba ekivulu yes okuba ekivulu weetaaga Kenzo azuukuka nga alina schedule bweti yabitegeka bibaawo doctor yetegekera ki wagenda okukolera so it takes more time ate bino biri ku saving life bino biri ku entertainment even if you don't entertainment people banywedde omwenge kyonna kyoyogera bakola ki ne wano saving life kati naafisa obudde bwe doctor n'akwatako obudde awe super diva wa Uganda what she deserves yes super diva katogera ganalidde Rema ina kyagaba zenyo yogati yogati doctor ya mumalawo yes you know love against Kenzo to blaming Kenzo yes Kenzo never provided love to Rema what she deserves ate Kenzo either tewaito yagalani Rema yateekawo obudde mu schedule era n'abeera mu maka ga Kenzo. Yes, yatabera seguku. Yes, nga tali married officially. Getting against family norms, Islamic norms, n'abeera mu maka nani ne Kenzo. But all along we saw Rema being in Kenzo's house alone. Nga mwenyamivu. Nga Kenzo tali well of course wa tali otumanya mwenyavivu ko tumanyi ekibeezaawo omukazi musajja. Yes. Kakati doctor najja love it or not doctors given Rema more good life mu love than she ever acquired yali afunye Dubai ne wakuli mutwalo omukazi omukopi olwo Kenzo ne wakulema Maluta Zanzibar ne wakulema ticket settlement ka doctor ka ticket Dubai ya dola nga bitano ka doctor ka mujoze kalese basenga bonna bamulamu ani yabayodde yibonna doctor bonna bagondi bannamulondo doctor namulondo yo nga yekukutiriza nnyo anoonya naye waafunira muntu doctor yennyini ali ku namulondo nkubuli yes taliko ngoto kitegeera ababitusi bajja luvannyuma bitusi be baagala namulondo ne namulondo ayagala doctor circumstances are different ojja kugobya namulondo ku kindo kya era anti kyegabi kijamaliriza bwekityo kubanga yes kuba Rema alina busy schedule he must run a celebrity life he must run a decent life a married life
aha mukavuya time ebula kati ye dokita waliwo wabeera nga bino byonna bimuweekeza awummulira wa namulondo yanyigawo ye nyini namulondo wale namulondo alaba baba baagala nnyo dokita ensi nerema kya kintu alakuba bituusa abatannavaayo bafuddeyo bobulashi yavudde webali bobulashi bafuddeyo bobulashi tasobola bobulashi atwala namulondo Dubai ate amutwale waayo enyiri alida bamutwale bapromota ate otwala omuntu doctors just want to zize approving us Faluku omusajja atakuyinaamu mwana okukwata omwana wo okimanyi bulungi okwagala omukazi alina omwana yagala nnyo omuki omwana and that's what doctors done. Amara is happy talina na sign ekulaga nti amisinga taata yes bano ba modern parents tuli mu modern life tewakyali bantu abonyabonya ba step ki toleko omukazi wo nolowooza olwokuba muzaala muti wanage n'omusajja omulala ojjabo kyamwinawo kondo kwagwa mukola ki omusajja ayinza osalawo n'alabirira omwana we ebintu byotakolanga kati Kenzo yatravellingako wana Amara yes kati mu life ya Amara wetuba tuwandika documentary tugamba when was Amara first travelled ngategeera aline Dr. Muza banangeze tofudde Kenzo kyolina okukola mukwano ne Dr. Muza kukyate bafuke ba mukwano amubuulire ebyabadde mu tulavu oba Amara yalinga ku ssomero walabye obuliri gwe bali ne Leeba bannange Leeba Kenzo baleeta mifaliso naggunda omwana up and down walabye emifaliso e Dubai mubeere ne style wadde buli munnayuganda akyala Dubai but Rema deserves this. Rema deserves this. Yeah? She longer waited for this. Rema yeisa bulungi. Rema ali decent. Rema ali humble. Rema ali God fearing. Rema character esi yabayimbi betukola ki? Betumanyi Cindy, Kalokasita, Shiba, Spicy, okitegeera Zali abo bonna Rema aina engeri gyali mu ndala. One a very traditional Zali mujemu. Chigurupo ekyo. Kale simu yimbi Zali mama Matifa gana kukubira ku simu Zali ali class above Faluku gokubira ku simu la wako class above nze wagana mujemo gatte mu katongo ka Zali mujemo chigurupo ekyo Faluku omulaba Zali toyinza munde olaba oyite waka nze wampita kanaka kukata Zali jali omunyonyo lwaki tampita nacha asiri lwaki kutumiddeko mama Tifa ene wetali mweyo group tali mu chigurupo ekyo the thing is Rema deserved this and he has worked for it as staying very humble na staying a very traditional Buganda girl ayagala okwemansula nenga ate muyimbi kati okuyimba kwa Rema kuliko ne class amanti omwalo ya papa because Kenzo ina biloto byokumutwala Bahamas Dubai one just one watengo mazobita Kenzo achadda mu trip za Dubai na ocha yogerera timu big talent ngamba Dubai china Dubai lingajanziba tupulaninga mutwala Bahamas di mupulaninga dojise nyumba ati muri mu construction ochiwulira Kenzo, will you travel the times you have traveled before? No. Kenzo is almost hitting the climax if it's not. Ziwe day. Atange ziragawa. Wow. Katirema muyali yetagira excitement ya traveling chikoze echi chagwa. Kenzo agenda proving wana abantu ngafunye omwana tuwanu amutwale. Yes. Era byonna byagenda okukola agenda babikopye ku Dr. Muza. Yes. Kubanga we yabirina opportunity esooka teyabikola kati wobikola nga waliwo abikoze fe tulina chance tulina all right ogamba nti Faluku yamala kulabira kwani kubanga era kyonna kyagenda omukola kiri mu traveling si kyekyo era Rema bamukoledde traveling. This is the happiest birthday Rema has ever had. Awezeza 35 naye lwakwatira oledi namubuuza ku ddwaliro laga yaguze eddwaliro Dokita soka otulaga eddwaliro tolyoge Kawani ati Dokita yangu yodyogerako si kumpapula si kulirabako nayogerako mbagula ddwaliro Dokita Kenzo mwobo baka tugende wa vinka Kenzo omukazi gwogenda ofuna yenna ku kitiibwa kyo muyise mu kirasi ekujjamu Rema tewamuwa kirasi yali emukola ki wadde nga wali wa kirasi nnyo nakati okyali wa kirasi nnyo
omukazi goddako muyiseeko buki mufunire ku budde newankubadde ssente si gwe osoose okukola ki YouTube yekuwa emitwalo 4 egya euro ekyo gikumala okubeerako omwezi n'ofisaako obudde obulabirira mukazi wo n'omwana kati oli munyiivu omwana wo omusajja omulala yamulabirira naye ng'obudde tewabumuwa yes tubanga tuyiwadde mbogamayo tetutulankolola Kenzo nga travelinze n'amaala akomamu postinga nga wamwagala batulavulingawo kwagaliza kola dokita byonna nyiiza mukisinge mukole byonna muweeke byonna Kenzo wasuba wadda mu kuzina simanyi zigido gendo zine zigido gendo zine zigido simanya nigala amazina gamago okwawuza gendo zine simanyi stamina simanyi zigido genda ne batipusu zibo Vika nalabe yemwe motoka Vika nyamuteka musente bawe wa NRM walitwa mu primary nagwa naye yasoma mu covid on yasoma muntu asomye ebintu bitambula Vika webale kuba irini ntale kigwo ata irini ntale wana Uganda bakyamanya nkutidde mumanyiko ki yagwa yawandise ne posting abuuza Siraga Shumba abeera atya singo ng'ali mulungi kyekitateredde walagi kunywa walagi n'obanga omumenke ayiwa nkulage posti yegenda ku Instagram yabadde agamba awuka naye be single girl when I'm beautiful beauty lies in the hands of the beholder oba obadde omanyi oli mulungi kati tegeera nti toli mbalungi abalungi be bavinka Benz 360 jepankemu bisatu atano Vinka yatwalidde muna abalala omuyeka alina DJ Michael Muleni yeka avuga ali Muleni ya Michael blue take ati blue take ali mu blue take formatic ati blue take zezitambula nge ya Michael zezitambula kale ya Vinka si blue take ya Michael ya blue take nainga ne ya Vinka era muki kati gwairi ni ntali wotunula ku muntu yakutambulizanga CD gwatuma ngalete ensawo deno dukeri oyino kakasanti kati time yo me ayini yagwako anti nkugambye Vinka alinga omuvuzi wa taxi mu park atandikira ku luggi kondakita alagirira driver nti saleno deno nyigamu katono tegula tufulume okuva mu park okumanya okujja mu motoka park enkadde kati oyo omwana alagirira ku luggi driver senga atuuka n'afuuka driver tuwaba amusinga kuvuga motoka yayiga we batambuza music ku WhatsApp n'akola omukwano ku DJ producer n'akola omukwano ku TV presenter radio ki presenter nga tano wani wa Irini ki bwamalo bikolektinga najjukira nti mu ssomero yali muzinyi n'amanya abaana basoma naye bakyali mu teens age therefore ayina fan base n'agenda ku Songs Avenue ayimba oluyimba ever since bagamba nti tajja sobola ne mumuyita omusajja simanyize boy Irini Ntale bakazi ani ayina omwana n'emmotoka empya emmotoka ndi si ya music si music gutulage enyumba kameo gye wandikirike ekigambo music tulage investment za Kenzo ezirika ekigambo music it is collecting money then I invest it boza musajja atulage sente kati na Irini Ntale atulage omusajja wose yali akulira wali akabaala ka Venom kalagawa nkutidde ani yamujja ku music ani yamuwawala gyanywa amenke nkutidde anti Irini Ntale wala gyamujjako ono omusajja wa wano wakabaala yali na nyini Venom ye yamulalula ku Songs Avenue bannange bavinka ne bawuliriza kati Irini Ntale atubuulira alubamu y'empya ekuba wano owulira wabulima Irini Ntale nkutidde mukazi watwali mumaziga nze nkubudde bye yatwitinze yagambye yeewuunya engeri gyali singo era n'agamba n'abuuza Siraga Shumba what is the problem Winnie Nwaji bamutwaliddemu ate bamutwalira mu Winnie Nwaji ali mu single parent single mother ababeera n'omwana nga temukkanya ne taata we
mulwana buli muntu nasala wa mutereke so Vinka yatwalide mu Kalokasita abo bato Kalokasita muto si mukale si muto bato obuto buli nti tali temumuvuga nnyo sepi tali lubuto kati Vinka tumutadde mbazadde ali mbazadde ate yayanjulwa with a decent man mumwewaana mumwina yipisi mwekuba tatu ku bisambi mweyambala bikini bababa mwe baliwa era bakoze eki eyakuzaalamu yakola kyeyazadde mu Vinka amuwadde Benz ngogo kanyumiza simanyi bawange yali asiika namungodi tekagala bimanyi tonyumya balamu nalabye olutalo ogwe ne balamu mugana agasitegeera kigenda maaso tewali lutalo na balamu balamu kweyingiza mu bintu bitamukola ki bitamukwatako olweyiza era kyova olaba nti yaggwamu ekitiibwa by the time radio died AK-47 nga balinda bulinzi balamu ayogere for the music ki teyandibadde na bizibu music industry gyerimu by now if at all Balamu had hold himself to what he deserves ye yandibadde yakulira music industry by virtue of kitiibwa kibali bakola ki wanu yali amanaging omuyimbi akyasinga obuzibu mu country Dr. Joseki Chameleon ng'asetolinga disputes ez'abayimbi abasinga empaka bamuze radio naye kamera we yajja nga we nakunyonyola ku Shaka Zulu nti yali teyeerabangako we yeeraba by the time we yava mu kamera abazungu bali bamaze omukola ki omuwamba ne mwami Balamu si mwogezi is not a communicator kati we yalaba kamera olw'okuba ziri avaire bayinamu ku ssente ekitegeera nalowooza naye ali able to be in camera to talk every time wabadde awa statement zibadde bogus nambozi era yavayo n'amugamba ku TV nti is what ani useless idiot. Yet ate is a very rich man. Never kubanga pretense ya mujula. Okukweka by'obugagga byakola ki? Byalina. He manifested into a poor man's scheme. Nti afune saati emu ajambale abantu bamuyite ekibaagala. Dayenge no munda muki? Mulala. Kubanga ebizimbe byalina wano mu ministers village. Enti ndatobimanyi ne Sudan impulira. Ne Sudan ne business naye is a pretender chovolaba bwasanga babuchamani bafulu figa bakasale mukusasira ngaba monkinga nti bano bakama bange era nze mbawanye ekitiibwa nikinenga akimanyi these are shady titles akimanyi nti abo bonna ba minister bakiwanda bewola ku ye naye abeera bwati kati instructor Museveni yagikola nnyo kubanga ne mu master seed Museveni awandika ng'agamba tokkirizanga abantu otegeera nti oyina ki era eyo karakita erinnyo mweno ruling government beekweka nnyo ne baleka atayina ate n'alasana nnyo bayisima kubanga zeyisima I like to brag around about the things I even don't have okitegeera kati bakwagala nnyo shielding kyobalaba ne mu nupu kye nakugamba shielding kwata omuganda omukulembeze nga bwe bakola akayiira babwenje kayiira dda bwenje bba Bobi Wine bba Lubonge yadda okitegeera Aberia Kategaya baabwe n'ekyegamba ba Samson Kisekka ba Kasirye Eggwanga ba Kitata bayisima bakuteekawo nga naye nga bo balina power. As you can tell the structure of government bakukwata Matia Kasaija ti Minister of Finance ne bamutekako Keith Muhakanizi permanent secretary ne bamutekako under minister nga ye Bahati nenga bano bebatekako teboogera baba basoma nnyo tebaba mu kamera baba hambo ng'obamanyiko picture ndala kati bafuna abantu abaabwe solvent okwetabula mu kintu bebabalamu yayiga Oluganda akoze ku bintu ebiriroko ebiwa Abaganda small business cause their focus is not big kati is there to maintain kyobola buli kizibu ekigwawo balamu yakola ki naye nga ate same time ye contradictinga alimba abantu munze ndi muwagizi wa Museveni sikola mu government oba ku state house but whenever you make a point
on state house aba yakoze iki kano mubuzo wayo zengani okitegeera era kinna mugambye jjo boba tomanje bagenda kunsasula then shut up shut up kubanga oli kubya campaign nti nali mu campaign bampala wense nekikola ki kati wembanga bampala wense lwaki weneva mu campaign nakagenda mu state house emirundi ena bampitira ki nsaba bwa minister wakubuuliza nti wa supplyinga ki anti yani yani mubuulira ngani kuba muwagizi w'enaale si mukozi si bwagamba yes ye contradict kati ambuuza ngani ambuuza ngani kubagamba si mukozi wa government si mukozi wa state house ambuuza nga weruwisha ati kati weruwisha ombuuzo otyanga kutumanyi bitu fenna twali bawagizi afe kubyali bimukwala bimukwatako ayogera ekituufu kyali nti olimbega wa government mu bannayuganda yes why is he interfering mu buli issue eya DJ Michael eya Kifulu Figure eya Big Eye eya Bebe Kulu eya Ashbakato eya bayimbi abalwadde Sara Shoti Lugundi Lagu winidwa buli kigwawo why bonna babeeramu wachi yogere ekituufu nti ndimbega mbalimu nayiga Oluganda oba ndi buloka naye bw'oba ogamba oli muwagizi stayinga ng'omuki Bebe Kulu gwe nagendera okukola naye yansasula tanna complaininga naye nga Bebe yakola ki yansasula okitegeera lwaki Bebe Kulu tavaayo most prominent figure ayogere ye lwaki tayogera anti alina okutegeera Bebe Kulu nti nina grievance ezange sirya wakaawe nakola era bampita ne bambuuza bye nafiirwa nava Bulaaya ekisawe ne bakiggala nina bills ezikola ki continuous siri ku muntu level yemu ye yamanyira abantu bagenda nasasula renti wa mitwalo 3 nze si wa mitwalo 3 aga renti ebyo byonna mbisobola get it chenjagala omusaba kimusigaze ekitiibwa kyokola ki kyoyina teweyingiza mu buli kiki buli kintu doesn't call for your talking sometimes you talk nonsense bana manyiti bamukwasa balamona abakwasaganye mwenna bamukwasani naawe tebatukwasa bukwasa abantu he participated in my going to see the president but that does not mean nti ate ali mu bulamu bwange byonna nze nasoma setaga interpreter simuyitaga go to interpret my what my things simayina gyavudde nnyo kuba concern video eno gyewakoze eyavuddeko bino byonna yabadde direct ku balamu omulugunya ate eryeta balamu nga njiwadde fact kyonkugambye nti basiba kitata ng'eyamutuma emirimu bali mu muwadinga bwa Foster General kati ekyo kiriko okuntuma nenkugamba abasiraamu abali mu government n'abasiraamu abali eruzira be basiraamu ddala abali mu government be baki gasiya sheke gugwa kati abasheyi gugwa si basiraamu ddala baki basiraamu aliwo genda n'ebikola bakakubidewa ne kati abasiraamu abalala batuufu baliwa basheyi gundi bali makomera bali luzira abali ddala ku nnono z'obusiraamu kubanga okera n'ogatta Katonda ku kintu ky'oku nsi oba okaafuwadde kitya nti sheyi gugwa yatula mu motoka ya president naga yeno jjana y'oku nsi kati oyo mu busiraamu tumulenda alinga kafirun yes agamba nti Moses ali gye bali bajjeno Moses ali wa gyokubamu ebituli tyabasiraamu Moses ali mu covid yagaba eryato lya kanu abantu be Ajumani okubayamba lya kanu third prime minister abo Museveni abateekawo kuba bali mu late evening of their life sawa yonna afa mulwadde wa kibumba mulwadde wa high blood pressure sukali jabo nawe balinda kufa okitegeera katayinza mujja waino mu maintaining atubalowooza omujjako ebitiibwa diru gye nawulidde ya 5 million ku Christmas ye yazigaba buzali za kulimba
aza muntu ki kugambe kati oyo muntu yetamanyi abasiramu basiiba njagala ondagayo fandi evudde mu NRM ng'esibulula abasiraamu teriiwo wewagirabyewa Salamu TV esabulula yesibulula abantu eno gavumenti teyagalira ddala abasiraamu nkubuulira Balamu yagaba milioni 5 gaziwa buli muntu yenna wagira NRM nali ne DJ Michael nali ne Big I emutoola era ne bafuna teyampa omukodo yakati ayogera ki yanvuka okuva wano paka Lukunjiri era je mbadde ngende nengenda nenjo simanyi jena akuyita nze isimo ntambuzo oti okuva wano paka Lukunjiri emitwalo 5 nasibale kato omanyi emitwalo 5 gye tukakolamu nasibale kato omanyi gye tukakolamu gagula data natuvuga kubanga ye yamanyiro komberera mu bigere byabwe simanyi jeno kati olwokuba ye akomberera bajjeno ne bamuyamba oyisaawo ziddiiru nti zimbaawo simanyi eritaka tuliwambye zimbawo nga naye siriye kati afiiringa pressure woyogerako oyo omuntu ng'ajjuka ng'ajja n'akamundu n'abasirikale ng'akuwamba ng'akutwala ewooyo jeno nno oyo bogas ayina okukoma fe tuli ba European zeisima toyinza kuntiisatiisa nabo mundu toddamu tonkubira simu ebyo byonna byolimu gasiya nsobola obinnyonnyola abantu ne bakutegeera yes ate ngo abasajja babaddemu mbabeeramu mbamanyi bulungi nnyo nsobola n'okukubuulira nti abakyusa amannya okufiitinga mu society okuyiga Oluganda oda muyiga Oluganda mbayingiremu okitegeera nsobola okubuulira abakyusa obukyusa amanya nenkugamba oyo yakyusa bukyusa ki linnya tusona olw'ensonga eyo aleke tumanyira nnyo kubanga eno gavumenti erina engeri gyefudde abantu emmomboze nga Balamu be batuulu kubanga ye atuuka kubali abanene kati abo abanene ababeera mu mpenkoni abatasobola agenda mu Owino namusibye sente ajje tugende ku kiseka tukube ludo ajje naye saati ye tugende ku Owino ze gyenkoledde nsizeyo omuzikiti njagala Balamu gwagamba mbuno oli muntu wa bulijjo tolina mundu wansi wa mmotoka n'emabega mu bbuutu weekwate tugende ku Owino wakiseka tukube ludo tulaba amaanyi g'abantu tasobola mutiitiiza oyo gwolaba emundu ziri wansi wa mmotoka nkutidde muntu waawa genda mu mmotoka z'emabega olabe genda wano ku lediyo ewe mbadde nkola olaba bemmanju eteri mundu abo naye batya nnyo bamanyi abantu babakyawa wano mu Uganda mu Buganda yefe bayisima akyasobola okwogera awo wonna baminisita bootya simanyi ba state house agent tewali n'omu asobola va mu motoka genda ku Owino nga ne Balamu kwali abantu babakyawa ddadda babakyawa abaana baabwe bali mu makomera be babasibisizza era bw'otambula mbatuuza abantu baŋŋamba tasobola oyo Balamu tambula nga talina mundu tasobola eyo motoka zonna z'omulabamu n'ebyo ebigoyo byeteekawo ku woodwinking abantu bakiyita blind following mubalimbe nti mubafaanana kumbe nga temubafaanana kuba yangambye eddiru ya Jimmy Muhoozi ogenda Jimmy eriwa kuntawanya yanzija wano ne Ashibali Katonga atutawanya mbu simanyi twogedde ku jjeno wootuuka no ku jjeno gwagamba yenna akuutakuuta bukoosikosi alinda kufa nze katolowooza nze nti eyo yaba jjeno yalwana dda newomuteekawo jjeno ne mundu ne bagimuterawo nze musooka ku mundu nze musooka omukuba empi nze nsooka omuwamba temuli bya jjeno byamu bakaddiwa dda mbawa kitiibwa kikati muwa jjeno nge ate nze ndi musiraamu ate njagala kunfukamiza bagambye nzize kunkwana obagambye okumpa sente nafukamira abantu bonna abagenda ku state house okufuna sente Museveni wamala okukola order osigala ku mavivi nga sireevu osigala ku mavivi n'oyo yennyini abeera ku mavivi muddu awulira yes naye yennyini abeera ku mavivi okufuna ako ka privilege akatono
nange mama gundi gwe ngenda azikakubulire ddala kati sagala muntu akulimbe Faruku tino munene obunene bwa Balamu buva mu kuvunna makomba bigere byabali komberera olwokuba yabakomberera ebigere ne bamuwamwako ka privilege ako kuyita ku motoka nga ziri mu traffic okitegeera leeta ebyuma byo bikube kusibanye kololo leeta abafumbe emmere kati awo naafiiringa nti ki ye bridge between us ne bali Balamu njagala okukulabula eno gavumenti era ssaawa yonna ejja kugwa Chad teyagudde yes ejja kugwa teweeyimalaamu nnyo teweemalaamu ki nnyo this is a factors of life ebintu tebyetaaga tebimwetaagisa gyewasosokola ng'eringa etali kubbala tali kubbala ate mukwatako ki nze n'amabaluwa gange mpandiise ebbanga overtime nzikulu ya complaininze golola ya complaininze kati lwaki gongana nze okukola ki complaininga oyagala mbe nga nzikulu amaze emyaka 15 era nzikulu olwa complaininze ne bamuyitirawo bannayiti bamuyise yes era gulu nzikulu ne golola babadde mu state house so bakusasule yes abo bompandisiza ebbaluwa n'oginsaba kitegeeza olina lwaki oyagala ki kati oba togenda kunnyamba mpe ebbaluwa yange back kuba yabuuza bye wakola mu campaign ambuuza ngaani yaliyo mu campaign teyaliyo yaliwa wamulabayo samulamu wamulabako mu bantu abagambula nze naliyo yaliyo atubulire region gye yakolamu ewa balina gye yakola nange nina gye nakola ki nakola sub region yonna eya north bebekulu bewakola abimanyi era bebekulu tannavaayo to condemn what I'm saying yes wemba nayogedde n'abusungu era ndi munyiivu kubanga banziba tewali kye banyamba bankola ekintu kyonna ekisinza okunnuma si kintu kirala kyonna njagala buulya bannayuganda eno gavumenti terina kakwate n'abasiraamu yes anti kugambe ku Christmas bagaba miliyoni 5 eza Christmas kati what's the difference Christmas n'ekisiibo mbu basibulula abasiraamu mukafiri oyo yakulimba wa akubulire wa ate State House ya president ne pate yayisa sente zino zali za pate yes ne bagabira Christmas buli muntu abasiraamu nafe batuwa ne bakuwako eno government teyagala abasiraamu nkubulira teyagala abasiraamu era abo abasiraamu abakola ku State House byebye ebisiraamu siraamu sente ezo zilizewa nawulira emitwalo 3 ezo zabula afuna sente ezo zabulira mwokera usaawo kyemugamba tamanyi byenjogerako naye buli ssaawa n'aleeta ebisaati olw'okuba ayagala alabike mu kamera abantu bamugjamu ddensa abantu tebakyamuwa kitiibwa bamulabanga Shrek clown yes bamulabanga clown yafuuka dda clown yafuuka dda Shrek ekintu ekiri awo okitegeera yajja n'ayogera ebintu by'ekisiru ebitakwatagana na bigenda mu maaso bebeeteka ku program nga tamanyi na kucommunicatinga bebeefuula nti bamanyi Oluganda nga si baganda program bagiyita barometer n'awuuba agasaati nti agenze kwogera oyogere ki ne bannambooze yes toyina era ekyo gye bakola walabako nga tubagala mu Balamu wateesezza because olina omuntu mu Luganda tomanyi luki naye guridi tekuganya na kukanya kumanya nti gwe toli mwogezi nawulidde emyoga munajo jabula mulimu ghost account mulimu beneficiary babasaba 10% akedi zazimbwa dda zakamwesi ati kugambe NRM bategere kintu kimu population teri educated kati webayise emyoga abantu kakirika akatono abo banyini babbala nga bagenda bakola listi ku byalo kubanga azalocatinga mukwano gwe kati listi wejja nti Balamu bano abantu baagala myoga bali 206 ng'oli alirizinga ki
nga ne minisita omulala ajja nga n'omulala alina influence nga naye akola ki kati sente z'emyoga mye abantu bakomplaininga abantu bagamba sente zaggwayo dda bazirya dda abantu ng'aba bana ate kitwala ki Faluku okola listi y'abantu 2,200 mu bitaano kyaliwo nga yakola ku sente ezo nastampinga n'akuwa n'omuwa commission kugambye nagende wafande nakalema wali kwokera house zino president office ezirinanye Serena nga nina ebiwundu nga we wabiraba nampa miliyoni 3 za $3 nafuluma n'emitwalo 5 nga wali abayuwara abagamba kati ate ku state house wone wofuna transport wetaano ofuluma n'15,000 Yes, ate gobaddemu obamanyi ogendayo ndi muzungu party soko okaddemu nkugambye Museveni ne wakuwa miliyoni 4 ofuluma ne miliyoni 4 dasawuli bwe bakibala bakuba okitegeera ate bawayiriza kiwendi asibakato waali fulufiga waali tewali asinga fulufiga teka waka ku ground naye alina ki tewali aina ki mukazi wa Tomo Muvuma analuka n'okuwemula n'akola ki tayina emmotoka yajekolera bali babeera mu mpenkoni n'omugamba tugende ku Owino addukana tasobola mpenkoni n'abasirikale boogera bali eyo Lusere Lukunjiri Ntungamo simanyi eyo gye boogerera so munjogere nyango balina be bakozesa yes kati abo babbalamu be baliwo okubikka ebiwundu simanyi sima jeno nkwate olongi simanyi sima naye munnange twalaba dda bajjeno kugwamini waliwo bajjeno kugomba tewabaddewo bajjeno waliwo ne jeno Titokero nga tumutya waliwo jeno Ito Joko yali mukama nkutidde waliwo Kazini boyo omutayimbwa kasiya mu ttaka so tewaliwo likulensi nti bajjeno n'abantu babuki fena tusamuka ne bwona okomberera buli wamu nowegenze ne weteekawo buli wamu ne wegonza there is a time n'obudde bwo bukola ki bujja ate n'ebyo byonna byobadde okola CMI yabitegeera dda nti egwo byesetinga abantu bakuvume tino obaddemu awo n'okolerawo ssente CMI yabitegeera dda ba state out soldiers babitegeera dda aba iso tisimanyi Nvuma simanyi Walojje ate nkugambe tuli konsayirinze musimanyi tuliemu ku mmere musimanyi ate noteke bajjeno kulesa bampe sente nkuweeko tugabane kiwato oye nagasiya bamutegeera dda bamutegeera dda audio we babukunganyiza okuva ku Brian White Sipapa byonna byabadde asetinga ate no namaya najjanga rescue akuwa omuguwa ate neefuula akola ki akununudde nga weetuga bamutegeera dda etula naye abuzayo budde yes eze mundu nekitata yazirina Nabira bamugambye ekinabiro bwowulira Sempala afuka Belinda emisolo neyokuba kukuluma gutya enyumba bagigabanye ate eri mutoyi bwowulira oluggi lwa toyi nga lwasibye n'oboofa tula wansi okimanyi omulamuzi yagenze paka ku siini alabe naye simanyi ate bali omuleba bamuganye anti ye alinda vadekiti bali omuleba yatabula oluzzi yatabula buli lwe luteeka nga atabula buli lwe luteeka nga atabula tobamanyi abaana b'omukyala abo muba mugenda okima amazzi ogenda osanga oluzzi lwonna lukoze eki lutabuse kaakati Nabira bamugambye eno ne Sempala eno eyo nenjawukana ya Busiraamu wadde yagidde mu fomati ya Uganda Nabbi yatugamba oba okooyo omukazi beera eno naye abeerewa eno emyezi emeka nga bakidiimize titoyinza kufuna budde mu myezi 3 toyinza butaddamu kwegomba muntu yakuzaalira baki kansuubiremu enyo bayinza okuddamu ne bakola ki n'olujja baalutamyemu mwegendereze nnyo abakyala mbabuuli abasajja bannange wegendereze nnyo abakyala oyo ye mukazi omusajja gwe yakuba empeta yoyo omukazi gwe yawa buli birabo yoyo gwe yayiiya buli kimu kimusanyuse yoyo gwe yayiiya afuuke MP
newe mbasagala Sempala akoze ebintu bingi Nabila okuba ki standing abasajja ababuulira wegendereze n'ekitone ki ekikazi batuuka nga tebaswala Nabila takyaswala kubanga ye Sempala tayinza kukola ebyo Nabila tasobola naye Nabila abimukoze mu maaso g'abalamu be ag'abaana be ag'abaganda be beba abantu betuyita abaki abakyala yo yali ajja kubwa meeya era nga mumutwala nti opposition kati ng'alema okukolagana ne Museveni nga muga nti Museveni muki naye ng'omuntu karakita yo gikoze eki omuntu atuuka n'otaswala bazadde baffe bonna gye tuli Faruku batukuza otuuka wano nga tetumanyi na byama bya maka naye nga tekitegeeza ti maama wo talina bizibu maki naye agezaako nnyo tutegeera ti Faruku ebizibu bye ne taatawo tebikukola ki tebikukwata kati tebikuyingirira naye maama wo waaviirayo asibire taata we ebweru ng'oli mulamu ataata we alinnya geeti ng'akimanyi okulinnya geeti ebuziga asikaali akube ki akasaale oyo aba avudde mu bwamaama byo betuyita ba evil moms devil women yes first of all Nabila had anything to protect si Sempala erinnya Nabila lisigera Sempala buzibu kyokwata Sempala ne muzza muki mu talking ebintu byete betagana fuluma bawuli leta Besigye leta Lukwago yite ba prominent people boogere naye bakatikkiro naye bonna yabaswaza ki da Lukwago tayinza genda wa Nabila tasobola Besigye tayinza genda wa Nabila olowooza Namboza ayinza otuuka mu kizibu ekyo tasobola Balukwago baba bazedda Basemujunganda Muhammad Nsereko ni impact yali bweti bakita impact assessment tasobola kiko kati Nabila oyinza okuddawo okwesimbawo kimanyi ne political career sha Nabila kati abagamba ki yes kawebwe LC1 gofuuse entagali Nabila talina kyagamba afuuse entagali atakoza ate entagali akyayinza okukansolinga omuntu yenna amukansolinga ki gwa Kayanda vamu sowani yanga atokansolinga effe Nabila yes kali yafudde at the expense of greed kibi bamukasambidde tobalaba akalulu kagudde yagenze Zambia abeeko sangoma anonye ku sente adde nenga wano tali mu public ki domain naye oli wano obadde oyagala wa meeya ogobye bbaawo babawuliddemu amaka sibanyirooni kati wona talina kyatugamba Nabila tumulabyeko Nabila kyokka nga Nabila mwana muki muto mu politics Nabila muki muto Nabila ali articulate Nabila ali very educative amanye ebintu bingi naye kiki ekimukuba anti tumufiiriddwa between subconscious mind obutamuweereza nti oli public domain figure ebintu ebimu ino bikwata internally bukenyoloza lwaki yagwa simanyi njawukanye n'omukazi simanyi alina pate y'abaana abato simanyi yabadde n'obwana ku swimming pool yakisinza iri byebyankuba ate nga professor political ebikuba politics goes with fundamentals waliwo ebintu byolina okukola waliwo nebyo talina kukola ki byebyakuba bukenya bakusanze mu bbala simanyi n'obwana byakuba Judith babiri wajja oli pastor ate nti kati olina embaga ne MP ate ozadde omwana ate si wowe okitegedde specioza wandera kazibwe byebamukubya yajja olayira ne bbaawe yinginiya myezi mitono nti ate ayiga kungufu ti ate mukube babbammwe ate nti ate kati ali ku muntu mulala nayitaawo Nabila yagenze Nabila ali wala we kuba kulukutu omwala guno atera omutuuse Zambia tumalirize ne Segirinya mulamu Segirinya mulamu Segirinya nalabye emboozi ya Segirinya mulamu nezitegeera bulungi mulamu walabye ku masira mato damozu minge video wagalabyeko sinagala amasiro gamanyi kintu ekikulukuta wagalabyeko muno nyo celebrating ebitali mti simanyi yayitamu yes in the dubious ways
Ssegirinya yasobera nnyo ne Besigye ne Lukwago yasoma obukodyo nkutidde tunule Lukwago Besigye amaaso gamuzibye Lukwago tava ku kitanda nambuuza omugogo gumuluma zaake amagulu gamuluma Ssennyonyi simanyi bamumenye enkwawa kali akakodyo kamu lwala okategedde namboze simulwadde bwajjako omuggo nga bwajjako akatebe ng'akwata omuggo ngenda ku NBS nze ndi example nsiba ku NBS ndina ne program gye ndiko panelist every Friday bazimba buzimbirifu teach system amadaala n'okuva obuvi ku Sky Lounge wansi isima ntuuka mpeekeera ntuuka nkola ki naye kasaizi kange okalaba bannanga akagaali tekalina bwe kayita yakapangisa kabeereyo waggulu zambale yamanyi wakatereka olutuuka nga akakola ki ng'akajjayo juzi namusanga ne kumwasuze mutya yagende wa Farida ng'era akagaali baleeta kaleete ng'atambula so bapolitician balina tteeke bagiyita sympathy vote. The moment you get the sympathy vote kabaka wayo ye Lukwago yamanyo dizanya atya anti mugezi takuwa wali week exposing bwabeera mu point eri week aba mulwadde Lukwago abakufa Uganda yandigambye eki tumukwasa Museveni okitegedde tulwawo naye ng'ate obulwadde Lukwago buyinza omutta naye yakuliyetinga public nti abamulondoola omutta bangi nnyo you get it so ekadi bwogizanya kati bano Ssennyonyi bapya bamukuba empi 2 n'abeera mu migga emyezi gyonna bamaze omulonda kati yazzeeyo mulamu Ssegirinya bamala okwogera ebyebibuuzo diversion kubanga bagamba abantu nti abirina ebibuuzo naye tebabikola ki tebabireeta kakati Ssegirinya lwe bamukola ebibuuzo lwe byafuluma lwe bamukwata Ssegirinya waliwo amutambuza kubanga abadde ne bapolitician waliwo abamwagala mu parliament by all means kati ne bamusomera chapter n'agenda ekitalya bwe yajja mu kooti twali mu wiiki emu leeta ebitabo ne bamukwata wamukuba ekitalya teweewuunya nti we yagenda mu kooti jjaji teyamutunulako yamusindikirawo ku rimandi 14 ki teyamutunulako jjaji olwo nkulaga omukono ogumutambuza gw'amaanyi jjaji gwamugamba musindikewa subconscious y'abantu ng'omuntu agenze ekitalya ng'ate okyayogera ku bya ssomero byabeerawo ke wiiki muddemu omute nga tali bulungi Ssegirinya bamutanga tali bulungi njagala okubuuza Faruku tudde gende kawempo tandiko gamba oyagala amapula za Ssegirinya bajja kukuba omuggo bakuba ekitalya ddawa anti kati ekitalya avaayo bamuwa beyiro olw'emboozi y'ebitabo ekoze eki kati mu kumuwa beyiro agifuna obulwadde bweyongera mukube Nairobi katwogera ku kitwogera ku bitabo oba twogera ku bulwadde kati bw'oyogera ku bitabo obaki bakuba emiggo now Ssegirinya agenda kujja nga 12 kuba omusango teguproceedinze mu kooti mulwadde kati mu palamenti za Uganda waliwo akantu bakayita sooka olayire ebirala tubirabe okitegedde Ssegirinya atambuza nnaku zekola ki zirayira kuba wamala okulayira omusango guli different naye twamulabe ku byuma modern treatment Faruku modern treatment ne bwogenda mu Sweden n'ogamba mpulira akantu wano balireetinga nti kayina nerves zikola ki ebyuma ebyajja tudde tewakyabomula abantu kyova olaba ne covid bakuyisaawo kuuma ne bagawa oli muki kati bakuteekako ezo zonna empeke balabe nerves zonna oba zikola ki zikola basobole okutegeera akantu naye kaba kakuluma ku kutu kalespondinga ku nerve ki ne bakutimba ebyuma mu bitanda ebirungi kati olw'okuba tetwamanyiira bitanda birungi oba amalwaliro abasawo tetulina bitanda biki wolaba omuntu bwekyo ekitanda oga buno obulwadde abazungu babuzuulidde
naye nze student newembaga akantu kanuma wano era ekyo kitanda kyembaamu era yes bazikebera bulijjo cause tudde bwogenda mu ddwaliro badokita babanga bwotwala emmotoka ewakisekka newe bweyagala kusaako wayipa tekimugana kebera ku mutto ku kulaki ku buleeki okitegedde. This is the opportunity you get for doctors to take care of your body. So mu byongamba olinga nga Malisegirinya alimba kubanga kati yakimanya ekyo kitanda nezo kebo zibamutaddeko zigenda leetera atoga maama Malisegirinya bamukebedde buli wamu kuba abasawo baffe wano bakebeza buno obuntu bw'omunkwawa ne banyeenya zamumeta nesoma tamometa y'okunyeenya okimanyi n'abaana gakyuka ate akatanda kaliko just kifaliso kya plastic n'akasuuka kati ekyo kikutte mu bulongo ebbanga ki dene nga woolaba nti twasoma nga nze isima edda mu kyenda nga maama wo ne bamuwa eccupa y'amazzi ku kitanda babakima ku ssomero mama wamwali ku kitanda bamutaddeko eki but today okuteekako eccupa kitegeeza tolina mazzi mangi muki mu mubiri si kye ekintu ekigenda otiisa abantu baza nogikuwa n'ogitwala eka cupa buki bucupa kati kyekugambye nti Segirinya anaalayira talayire agenda layira mu nkola etya eno nti lwala bagenda kuta Segirinya ng'okulayira kubulayo ennaku ennyajja e Uganda agakana agenda muta abantu bamusaasire ajje kugundi nga kidandala ne waga Segirinya siraga ne kidandala gwe ebibalo bino bya Segirinya yeka Segirinya ina abamubalira mukono gw'amaanyi Segirinya ina abanene abamubalira nnyo jabera mu parliament amaleko nga kidandala tagiyingidde yes Segirinya ina abamubalira naawe wamulaba nga afuluma airport akataba ina kamyufu diplomatic passport ogimanyi gwegifuna kati Segirinya inako abantu n'amaanyi ag'enjawulo bantu bameka baomanyi abava mu kkomane bagendawo mu Aga Khan Hospital e Nairobi Segirinya byonna byabadde bikoleko byonna nga biryogana yes bawero wisha tabalina abebweru abatulage bawero wisha bajjuli gye bali Gulix bamuswaza nti yaweereza gumu bbiri olowooza baali ku kino oli ateekamu ssente tayagala kwerinanya Segirinya agamutraze Gulix kubanga credit could easily go to ki baita wa Gulix ati credit yali esobola okugenda ewa Gulix muyaya asobola ogyewa ng'oli Nairobi kati atambuza Segirinya agamufiisizeewo Gulix nti yaweereza gumu bbiri tomulabyeko ng'ayomba Gulix mumanyi tasobola weereza mutwalo gumu ebbiri kati nkugambye nti atambuza Segirinya yategedde Gulix wakyetuuma mu public ajja kumpangula bamanyi Gulix abadde alabiriraani Segirinya mukuwe Gulix mangu nnyo mumujje ku muki ku mulamwa era yavuddeko bamukubirawo fast wabulaba obusajja nti Gulix twamugambye atuweereze ku ssente atuweereza gumu bbiri kumbe bamujamu equation Katonda w'amaanyi twayitidde wa Menke y'omu ku ba great people wowe obaddeyo ng'okyatunyooma munnange weekebere weetikeberere ddala ddi wolisanga Menke z'omu ku bantu abawagira bakuwa essente oyewo omubiri siyewo omubiri faluko wallayo kati ayo balamu ayogera tuli mu bya digito kati ayogera kyoyo balamu ate empa abavubuka emiki mpa abavubuka emirimu ebivulu bya balamu byasitopinga awo abavubuka aki emirimu balediyo bokka abantu bawakulediyo emirimu nange mbawo emirimu mu kusiiga ayina ebizimbe yampayo ku kizimbe kyosiiga ntandika obuulira abantu ebizimbe bye kuba benalemu bandibadde bakuwa n'ebizimbe yes kati complaini zange ziri valid niba bate bakusasudde benalemu ne bagamba nti isima tetugenda kusasudde bampe ebikola katuwe poliisi oba bampe ebikola biri mu kampani bampe n'emiki kuba abantu bempa emirimu bafuuka ba NRM cadres abaana kati ayogera kyoyo bbala talina kyaŋŋamba tasobola kwemployiga kombaka kuba yabbeeyi empa ebikola sigisabanga na ku nkalu faluko enkalu nina Dangote waali
Mambo Restaurant, ba Wero Wish Abroad, ba Emily Smith, ba Mariam Sweet, ba Ajatika Jali, ba Big Clover abantu bebambezaawo ne company eno. Nze mbagamba mumpe buwibikola kuba ebintu yange byafa. Etegera bifiride mweno gundi ate nkoze initiative ya mulimu. Sisabeza akwejalabya. Sitegera balamu wali concern. Just ye mukombi wachi wabiyise muri wa mawolu agikola gitwaleyo jeno mwana namuganda amalampite angaye bampadde milioni ananga bampadde 200 azimbe wote gwebakola piga yate ebina byabanja byafuluma ebyenju bamwame kubinira bamuwa mitwalana wallahi esima yenna organize ali mu kintu kya menke bwemba siriko ogezako nnyo okujja kubanga pirawo ali wigendereze pirawo ate ava ku Mambo Restaurant ono aba Mambo Restaurant nawulidde bwolo pirawo wa DNA esimanyi bamukuba mu DNA oyo kasiri eggwanga gwe yalya Nengere wajiteka mu DNA Epiriano gwe yali agenda okwebaka Namuzata wali ku kitanda ana waleta pirawo gawunya walo pirawo wa DNA naye pirawo mutufu ali ku Mambo Restaurant ali mu DNA kusika wali ku UK Mall Mambo Restaurant yoyo pirawo akwagaza osibulukuka ku 11 that is true all right atenga bobera weta go chusa sente genda ku Simba Coaches wa Collins basange bwa wali ku Lumumba Avenue aonga ku embassy ya Nigeria awawo sanga Lumumba Avenue Simba Coaches we bali bachusa buli sente kebe bilioni nakahumbi bakachusa bazijjawo nkutiti golagana n'abayaya abakalina goli mu government Simba telego Simba Coaches si coaches zize musanga kupaka ekyusa akahumbi zino ziri ku Lumumba akahumbi kange nga Kolini omubwati omwana mta Kolini ne wobo ina kawumbi twale sikulimba Faruku Dangote akabatwalire akakyuse oli taina sente ngambe hama akabatwalire atamu yenyini alina ebikyusa njagala abantu bategeeza genda ku Android downloading Hams app HMAZ mu Apple Store ku Android tukuyina ne ku Facebook tukyali mu developing wolaba mu upgrade zigenda wolaba mu hiccup tuli ku upgrade naye nga gwa Android Snapchat chaina chegamba Hams TikTok obato ina chonga manya TikTok to chaina chotugamba tuliko Hams app katabu nyate tugenda kola nakalala byanga dango tutukwebazaako kulika yeyo najjo obadde tupakataza saume nabawandika ebintu bino bakola nnyo nti balina obudde obuconcentrating you cannot write a book nga to concentrate nze to ejale kuluma ngo wandika katabo olubuto olukuluma atolya menvu kati akatabo kawandikibwa omuntu ali soba concentrated kakabi nnyo kali brief kawandikibwa mu luzungu oluli tozalawa mulubuka ate muvubuka munnange abijjawa muvubuka yayitawo ku bitiibwa ebitiibwa byamuyita ku myaka wa myaka 37 naye mu bitiibwa ali myaka 97 baba abafirika tozala wanyo kati ozala muvubuka munnange ozala wachi mama abali ku 9 bavunna majja atenga gwogana abakazi abakulu ab'ebitiibwa bamulengera ne bateeka emitwe wansi nga tabalagidde si byayagala nno naye maanyi nkugambye mu myaka ayina 37 mu senta ali 97 tumira kuziwena tuvewa ziwena kutumiddeko nnyo ne kakeeka akalungi ndabira General Gagamelo boss naye tewampita mu mmotoka tewampita kwekoni naye nabitegera sinatuuka kweyo levo naye mimi mundabire yayita bapapalazi naye ziwena gamba kimama Tifa kinkubire ku simu
Nengeri mama Tifa jaza nyamune tata Tifa sigine ringera na ulide Spice Diana yagala yingirira bulamu bwa Diamond ineri so mama Diamond ineri so yamukubye mama Dango njagala gama Spice tusigale ku music ko Spice ave mu music na music atolu yimba luli siro sima tata Diamond wajadele tata Diamond bamanyi tino ki kale fumu Spice ayingidde wagulira Shiba yekwate Shiba yekwate kamusigazako mukono gumu nawede kamiri yaze wa Jeff kitufu atata akola ati ayinokolo luyimba lolu mukomyawe mu Kampala Elias teyepanki kako akalulu kakamba alubamu namba twajijja mu kalulu zinki yazze zinki mwali album eri kulukwako akalulu kakambwe siridda mu kalulu politics muzibu kwa gotamanyire nyimba zijinga mwenda